NUP omulimu gwayo omukulu gwa kuteekateeka Muhoozi kujja kubeera president wa Uganda. Naye Muhoozi alina okujja nga buli munnabyabufuzi alina embavu bamukubye bamusaanyizaawo. Bajja kuteekako kyonna kye baagala nga bayambwako state, nga bayambwako amawulire, nga bayambwako bafutu soja batamanyi bigenda maaso, bakukube bakuteeke wansi. Naye Mwai Museveni okujja kababeera abo ba Muwanga Kivumbi tebeeyibaala. Nyanzike yawedde kati beebaddako. Oba kati oba ku kisanja kiddako bajja kubakuba kuba tebalina kubeera mu kkubo lya Muhoozi oba baagala oba tebakola. NUP enteekateeka zaayo za kuleeta Muhoozi project agenda okujja okufuga eggwanga lino nga tewakyaliwo muntu asobola kulowooza naddala wano mu Central. Ekigendwa kyabwe kya wano mu Central basinga okutya. Kwa wamanyi wewazimbibwa buli kimu, wewateekwateekebwa buli kimu. Akati gwe Munnayuganda ali ye omulonzi ali ku bya ddala. Ye omulonzi ali ku bya ddala. Yoli alina pastor nga pastor agambye abantu nti gana amazzi ga mukisa. Naye nga abaana be tebasobola kujja ne bagasimba. Naye nga bana abagoberezi bali ku mazzi balwana n'okulwana nze nakusoose ku layini bagatwale. Naye nga akimanyi nti tegayina mukisa. Naye omulonzi omuwagizi wa NUP ali ku bya ddala byakujjako Mwai Museveni. Omuwagizi. But abakulembeze bo bamanyi kye baliko. Naddala abali ku ntiko. Gwe weebuuze oyagala kujjako Mwai Museveni. Olwaleero otugamba nti ababaka b'ekibaddusaamu mu parliament kubanga tolina namba nnene. Ofiirwa kisinga Kataabu abeera MP wano ne Lubongo yanagera ekasaali nakugirayo ekifo. Naye olwokubeera oyongerako kubanga otugambye nti bano aba NRM balina ekibira ky'emikono. Naye kakati ate gwe na wano woolina abawagizi bo ojjawo bali mwezo oteekawo Wayiso ate nga Wayiso asobola okugenda nakugirayo ekifo eri ebusoga. Kakati bannayuganda lwe tunaazuukuka ne tutegeera omuzannyo gwa Mwami Museveni bannayuganda bajja kwejjirako Mwami Museveni. Wonna osinzira okubeera nga otulaba nkwaniriza nnyo nkubuuzaako nti osiibye otya afunye okusomozebwa nkusaasidde asootoka ku buwanguzi byozaaza tuli ku MS Media nze Matiya Ssekanjako nina Minisita Kabuuka Sepiria muna DF chairman w'ekyalo kya Masanafu Kinoonya. Tugenda kwogera ebigambo olunaku olwaleero agenda kubuuzaako tutandike programu y'olunaku olwaleero. Minisita Kabuuka buuza abantu abatulaba era abatuuliriza. Erinnya lyange nze Kabuuka Sepiria ndi ssentebe nga bwe banyanjudde w'ekyalo kya Masanafu Kinoonya. Ndi musanyufu okubalabako oba okubawuliriza ffenna abatulaba. Mbalamusizza mbaagaliza okuwuliriza obulungi. Tweyanziza nnyo Jatandikira ku nsonga ya Tabamiruka naddala wa NUP wamulabye otya? Takati Tabamiruka wa NUP namulabye. Naye ekizibu mu Buganda kye tulina nti abantu bawana ekisooka okwagala bwe kutusukka ne tutalowooza ku biki bisobola kuddako. Ekisooka tetusobola kubeera nga tulwanyisa Mwai Museveni gwe tuyita nakyemalira. Naye ate nga naffe ebintu tubikola mu ngeri embi n'okusinga nakyemalira. Nabadde ndaba aba NUP ebbaluwa eziyita Tabamiruka bazifulumya Lwakuna nga ku Lwokutaano lunaku lukulu nga ku Lwomukaaga sikkola ne ku Sande sikkola naye nga Tabamiruka wa ku Lwakusatu nga ne Mande lunaku lukulu. Kakati ng'ate mu mateeka kyandibadde nti Tabamiruka ayitibwa at least ekitono ennyo ng'alina okugenda mu mawulire okumala ennaku 14. Naye nze kye ndowooza nti NUP teyakoze Tabamiruka naye yakoze ekyefaananyizaako Tabamiruka. Naye neeyagala okudyekadyeka bannayuganda ebagambye nti yakoze Tabamiruka kubanga bw'oba ogenda kukola Tabamiruka wateekwa okubaawo badelegate abateekwa okukiikirira ebitundu. Katugeze ffe wane waffe Lubaga wandibaddewo badelegate abakiikirira bammemba b'ekibiina ekyo. Naddala ng'ekibiina omulamwa gwakyo kwe wajjira eri abantu okukwagala ogamba nti people power maanyi g'abantu. Kati tetwalabye maanyi g'abantu wabula mu NUP twalabye amaanyi g'omuntu nga gakola ki nga gakola. Naye nze kye ndowooza balina kye badduka bateekwa okuba nga ekintu kye bakoze nga bapapirira
nga balina kye badduka kati yo teyabadde tabamiruka naye bo ne bagamba nti abadde tabamiruka olaba n'abaddipi gwe tulowooza nti Mawu yagende wa Museveni naye at least yagezaako okukola tabamiruka naye ne bakozesa maanyi okukyusa ebyava mu kalulu olaba nti bagenda ne balangirira ebyalo nti ennaku bwe ziti kulonda byalo ennaku bwe ziti kukola kino bwe tukola kino ne bagamba nti ate tujja kuba embalala mu budde bwe buti naye kakati okuleka nga abantu bawano kukyamuukirira kwe tulina naye abantu ba NUP balina okwegatta awamu babanje oba banunule demokrasiya okulaba ng'ekibiina tekimumenya naye kati nga ndaba n'abakulembeze be tuyita abagundivu mu byobufuzi abakuze mu byobufuzi babaddeyo nga bali comfortable nakyo kakati mwami Ssekanja ekizibu kye tulina mu mbeera eya bulijjo embwa yerina okunyeenya omukira naye bw'otunuulira mu mbeera kati egenda mu maaso omukira gwe gunyeenya embwa dukitya nti mu mbeera ennuŋŋamu omuntu yalina okuwanguza ekibiina naye embeera mwami Museveni mwatutadde atuusiza ku level ng'ekibiina kye kiwanguza omuntu kakati omuntu bw'amanya nti ekibiina kye kimpanguza n'ebimunyiga tasobola kubyogera kuba banaamumma kaadi tajja kuyitawo kakati ababaka ba NUP bwe busibe bwe bali mu busibe bwa kaadi sosobola kuŋŋamba nti abantu abayivu nga bw'olaba mu NUP nti basobola kumanya nti bino ebikolebwa bikyamu naye bamanyi bikyamu ne bamanyi bw'owakanya omukulu kiki ekisobola okuvaamu tebajja gikuwa omanyi abaali basomye katabo kamakagaba Wansolo Napoleon yagera n'akwata ebibwa ebyali bitannazibula n'abijja ku maama waabyo n'agera n'abiwanika ku kibanyi yabigabirira yabiwa amata yasalawo buli kimu kakati bano abalala babokisa baani bwe bagezangako okugamba naye Napoleon ng'alinga avudde ku mulamwa ng'aleeta ebibwabi kati buli yatunulanga ku bibwa nga taddamu kwogera kati mu NUP waliwo ekintu kimu bakiyita kaadi ekyokubiri balina kye baazimba nti bw'ogezaako okuwakanya omukulu bajja kukuteekako ebintu bakukube bakusaanyeewo kati omuntu n'abeera awo ng'akimanyi bino si bituufu naye bwengezaako okuwakanya bajja kunkuba bajja kunteekako abanvuma erinnya lyange lisaanewo akati n'obeera nti mu kibiina kya NUP omuntu asobola kwegazaanya kwogera kyalina kwogera ffe ebimu bye twogera abantu batusanga ne batwebaza abantu batusanga nga bimwogera bye bituufu naye maama kaadi abantu bali ku kaadi abantu bakyali ku mulamwa gwa kuzimba demokrasiya munda mu bibiina ne bweru w'ebibiina so kukyabadde mu NUP mutabamiruko oyo owa NUP naye nasobola okuddamu okunenya Museveni kuloga nti Museveni nakyemalira dikiteeta byakwata bidinateeka kakati njagala kubulya mwami Ssekanja omuntu atalina wadde okubanja demokrasiya mu Uganda olwaleero ye muntu awagira NUP olwaleero nga tasobola kuvaayo n'avumirira ebibeera mu NUP kubanga NUP ebibiina ebirala nga bikola road map yo yafulumya mannya g'akakiiko k'abyakulonda mu NUP era abantu ne bagamba bali mu kudduka batwala bajjayo mpapula ku bifo byebaagala ovuganya naye naye yatutteyo olupapula olwali abagenda odutwala bw'omubuuza bwe mumala okujjayo empapula campaign mugenda zikuba ani agenda obbasunsula omanyi kye bakuddamu bakugamba nti gulawundi yesalawo esalawo etya tebakubuulira bwe bitundu 6 gulawundi yesalawo ebitundu 4 teboogera ani asalawo kakati ebigenda mu maaso mu NUP biringanga omuntu guno obuzannyo obutera okubeera ku TV ne radio ne bamala ne bakugamba nti naye amateeka n'obukwakkulizo bigobererwa naye obukwakkulizo nga tebabwogera kakati mu NUP ye enkola amateeka n'obukwakkulizo bikola ki naye ebiseera ebisinga etteeka bwe likola obukwakkulizo nga buvaayo kuba bo tebabugamba kati abantu ba NUP njagala kukugamba nti terina bawagizi NUP terina bawagizi ne NUP erina abantu abeeyagaliza ebyabwe nti bwe mpagira Kyagulanyi oba bwe ngamba nenkubisa manvuuli bajja kumpa ekifo era njagala kukugamba nti bangi batagenda kulonda ojja balaba nga baddusa awalala kubanga si bawagizi ba kibiina kye bayita NUP bawagizi abeeyagaliza ebyabwe bw'otunuulira Honorable Kyagulanyi ne NUP enjija gye yajjamu muna gwe nawe ayagala enkyukakyuka kankugereze olaba ebintu ebiri mu NUP biringa bolaba amakanisa g'abalokola abamu nga pastor akimanyi nti ze najja kukola ssente naye ng'ate abagoberezi bamanyi nti wano wali ekkuba eritwala mu ggulu
omugoberezi yamanyi nsinza Katonda ngenda muggulu naye nga pastor amanyi noonyeza nti olwaleero obukodyo obwo bajjako ssente era ne baziwaayo era nga bamanyi bawaayo ne pastor kyamanyi kirala. Abagoberezi ba NUP naddala bataagala kwesimbawo bali ku mulamwa gwa kujjako Mwami Museveni na kukyusa buyinza. Gwe mulamwa gwe baliko. Bannabyabufuzi abali mu NUP naddala buli njagala kifo bali kukulaba nzize ntya mu kifo kyange. Abadde tali kansala mbadde ntya kansala. Abadde tali MP njijeya ntya aliyo nze nzireyo batunulidde ssente. Yo omugoberezi ono maama wange wakatale. Ono wa boda abo bwe batyo bo balaba nti bano be batukulembera okujjako Museveni naye nga bano omutima gwabwe gusigwa kujjako Museveni gwa kwagala bifo kyova olaba Mwami Kyagulanyi ebbanga lyonna abadde nga akugamba nti sisobola kuteesa na nakyemalira Mwami Museveni talina kyatugamba bwe bakoze etteeka lya iPod erijjawo ssente singa omuntu aba takiise yakugamba nti tufe tulina buzibu kuteesa na Museveni kasa kubeera nga kwa kamera kitegeeza waliwe bamukutta waluma era kkiriza okuteesa naye nteesa gye bagenda okuteesa gye balina okukkaanyaako kati naye tunuulira nti nemmawo ensigo erabanga eyafuuka ONRM ensigo erabanga eyatunda ekibiina bwe baali bakola tabamiruka waabwe abamawulire baabaleka ne babeerayo ne balipootinga buli kimu wano olunaku lwajjo abamawulire babagobyemu mu tabamiruka simanyi oba wakigoberedde babagobyemu tebaagalamu bamawulire mulindire wabweru obutalaga bakola biki akati bw'oba tolina kyokukusa nga tolina kyokweka lwaki otya kamera ng'ate gwe oyagala bw'oba oteesa ne Mwami Museveni muteese mu kamera ate gwe bw'oba okola ebibyo toyagalawo kamera kati abantu gye bonna gwe bajja kumanya munafusi yaani era bannamawulire singa balemeddewo bafuutu soja badde bajja bafulumya ku mpaka era emiggo gyalivuze naye ekirungi abamawulire ne bakuuma eddembe ne babeerawo akati kyenjagala okugamba muganda wange oba maama wange oba senga wange ali eyampuliriza nti kino kye tulimu kiguumaaza ng'ente esuula ku kyoto bw'owulira efu wange olowooza ekola ki bannabyabufuzi abaliwo olwaleero tebakulimba nti baagala kujjako Mwami Museveni abali ku opposition namba esinga era singa okeera ku makya n'obagamba nti kati gw'oli MP Mwami Museveni okuvaako naawe oleka ekifo kyo n'oteeka wali akalu n'okwata ababaka kabeba NUP n'obasibira mu kisenge kimu tebali 5 nga be basalawo ebiddako eri eggwanga naye ng'ekibuuzo kiri nti nga ba-NUP bokka be bagenda okukola temuli wadde ONRM Museveni okuvaako nammwe muluzinga ebifo byammwe mulondeeko kimu akalulu kavaayo nga Museveni awangudde yabaabeerako nabo babisigaze awo we tuli kyova olaba nti wano baba banoonya akalulu bagamba waliwo n'abamu abagamba nze Kyagulanyi bw'atalayira nange sirayira ani yagaana olayira ababaka ba paalamenti olwaleero babeera mu paalamenti n'akugamba nti bino ne bwe tunaatuulamu nga NRM esazeewo tetulina kye tusobola kukola ne bafuluma paalamenti naye enkya ne badda kubanga balina ofuna omusaala baagala ebifo byabwe n'okusinga okukyusa eggwanga kati awo we tuli so ye omulonzi ye bw'abalaba n'alaba ebimyufu n'alaba amawulire nga bano be baddala avuma n'abalala nti bo si baddala ng'alowooza bano be baddala so mu bufunzi omulonzi ali ku peji ndala n'omukulembeze munnabyabufuzi ono ku opposition naye ali ku peji ye kakati awo we tuli nti omulonzi ayagala kirala naye bano okusobola okufuna kye beetaaga ku mulonzi balina omuddyekadyeka kati tunulira bakugamba baleese protest vote era buli omu akubizza ekipande kye agitaddeko agitaddeko kati njagala batubuulire njagala oli ayimire mu kamera awo atugambe nti Kyagulanyi be bamubba akalulu bwe batamulangirira teri kiddako bwe lwaba batulonza ababaka ba paalamenti tetulayira ebifo ebisigadde tebannayuganda temuddayo bironda kubanga kino ekinene bakikoze eki bakitutte naye ne kansala asembayo naye yakataddeko kati bw'ogenda okumubuuza kitegeeza ki nga naye atafutanga bwe bakimuyigiriza kati ate nga muntu afuta entufu tumanyi tegeeza kuguguba kakati bwe mba nnonza akasoose
nonze mwami Kyagulanyi balangiridde birala lwaki naalizeeyo nnonda ate omulala lwaki nga ukimanyi lwaki ate gwe ogenda n'olayira nga yetalayidde manyi waliwo obusolo babuyita bukolwa simanyi wali obugomanyi bulungi obukolwa bubeera mwenda ne buyigga ttimba ne bukwata ttimba ne busalaasala ne muvaamu ebitundu 8 bonna tebulya ekyo kye kikuumya obukolwa okubeera ng'ebbanga lyonna bwo butambulira wamu bwe buyigga ttimba ne busalaasala ttimba n'avaamu ebitundu nga buli 8 ne muvaamu ebitundu 7 bonna tebulya wano waliwo munnabyabufuzi akisobola nalabako munnabyabufuzi yali omu bali bamutandoza Kajete yali w'Embaale bwe baagaana okulangirira Dr. Besigye ndooza yali 2016 waliwo okulonda awo okwaliwo ne bagaana okulangirira Dr. Besigye n'agamba sisobola kufugana Nakyemalira n'alekuli obubaka bwa Parliament yali wa Mbaale ndooza Mbaale City n'agamba sisobola kufuga na Nakyemalira Besigye ye yawangudde Museveni si yawangudde n'alekuli obubaka bwa Parliament ne balonda omulala wano waliwo omubaka wa Parliament akisobola nga ne bona libo Namboza abagenda mbisanje 5 olaba balwana kufiirawo Namboza ne mulabye nga agamba we mukono n'abagamba ekifo kyange bali bakitwala George Museveni yakitwala nga mwede munwanirira namulabye ku social media awo yategesa akalunga yategekedde ate n'akadduka mukuba yennyini yawazeewaze omuvubuka namugabo bogamba bankyawa simba ku line eno ne bano abanjagala nabo basimbe kweno Namboze ne bakanyama babazze basimbye ku line ya mukyawa nadduka mu kalulu kati nako Museveni yakabbye ekyo kyokka kimala okulaga omuntu agasi kanekube mukifu abantu banko yesijja kukomawo naye olaba balwana kufiirawo kubanga baagala bifo byabwe omulonzi osigala onyigirizibwa nga tokyuse naye ye mukamawo ye gwolonze n'agera n'akyusa obulamu kubanga kyokka ate ekisinga okunnuma ku bakulembeze baffe bw'ayimirira okwogera akulaga bubi bwa mwami Museveni na bwa gavumenti tasobola kubaako kirungi kyakulaga nti bw'okozesa omukisa guno naawe osobola okukola bwoti n'okyusa obulamu kakati ate akulaze obubi bwe n'ayimirira ku ekyo naawe n'ogamba ono ye waffe kubanga ayogera ku bituluma n'enkya n'akomawo n'omuwaaka lwera n'akola ekintu kyekimu gwe n'osigala nga tokyuse kakati kyenjagala okukugamba okuleka nga twebeereddemu mwami Kyagulanyi yatugamba twebeereremu naye abantu tebategeera kigambo kyakwebeereramu omulonzi weebeereremu tomala gamba nti tikinga kino tikinga omuntu tosobola kuŋŋamba kati olaba abantu kati essaawa zino balonda bubonero naye akabonero k'ebyobufuzi kumbaga kalinga kadaali wa mugole mwami Ssekanja Kkubo wawasizza omukazi nga tamanyi kulima tamanyi kukola mirimu si mulungi tazaala ne bona omwambaza kadaali anyerera atya si yagenda okukola oyinza n'okugenda ku mikolo gw'embaga nga kadaali yasinzizaako ebbeeyi naye olunaku lw'enkya bw'osanga omugole ng'ayambadde kadaali nga wayise ennaku 3 bagamba Kabuuka yawasiza omukazi ndowooza mulalu naye nga yabadde wa bbeeyi naye kati abantu balondako okulonda kadaali okusinga ekiri mu kadaali kakati buli owulira omuntu yenna ganze ndi wa kibiina gundi era temulina kye mutugamba sigira oyo manya agenze na kadaali naye kadaali tazaala kadaali talima kadaali tafumba akati okutuusa bannayuganda nga tuzzeeyo okukola ebituufu ne tunoonya we twabulira bwe tumala okuzuula we twabulira tusobola okutuuka gye tulaga naye mwami Museveni ndowooza atutunulira bw'ati naddala mu Buganda wano n'aseka n'okuseka kati gwe kuba akafaananyi omubaka wo gw'olina mu budde buno oddeyo emabega emyaka 10 n'okudda emabega eyaliwo omugereegeranye n'onaayiwo olabe tugenda mu maaso oba tudda mabega njagala okwate kati gano Lubaga we tuli wano tetuli mu South wano walingawo omusajja bamuyita Damiano Lubega Damiano bwe yavaawo ne waddawo omusajja Kene Bukyamuzi kati njagala okwate kwaba ababaka abageraganye n'Alozias essaawa zino kati njagala ogende mu Lubaga North twalina Waswalule nga bamuyita na kompyuta Waswalule we yabeerera mu Parliament Waswalule bwe yavaayo ne tuzzaayo waliwo yatusala ensawo bali bamuyita Tom Kayongo bannayuganda ne balabuka kuba mwami Museveni yajjako awo naga nti ne bwe kiba kidomola naye nga kinatuuka mukono ne kiwanika NRM mu kironda abantu ne baloba mu awo ne batwala Tom Kayongo. Tom Kayongo bwe yabeera abantu ebbanga lyonna ne bagana naye oyo yatusala
era bwe baddamu ne balonda Betty Kamya mu parliament yali mukazi ayimirira n'ayogera ne bagala Lubaga bamunda cyali ku Uganda Federal Alliance. Betty Kamya yali kwefudisi. Betty Kamya yali kwefudisi. Betty Kamya bwe yavaayo ne tulonda Kasibante. Era abantu be Lubaga bw'otuuka wona kati bagamba ekyamazima Kasibante teyatusala mu parliament kati tunulira abaliyo Kawalya naye ate tekikwewunyisa nga bamuzizaayo kubanga abantu tebalonda mubaka balonda manvuuli oba balonda baasi oba balonda kisumuluzo kati ate ne bamala balowooze nti kiri ekifaananyi kye balonze nti ekigenda okuweereza kati ono olonze ekifaananyi tekyogera tekikola ate obanja ekifaananyi okukola n'abalonzi bennyini balina ekizibu abalonzi ffe tulina ekizibu wetwabulira naye awo wennyini wetuli Mwami Museveni waatwagala omanyi Mwami Ssekanjako abantu abamu tebategeera Mwami Museveni kubanga bamulabira wano kungulu bamulabira wano ng'amaze fuuka president bw'oba onootegeera Mwami Museveni naddala gwamuvuganya mutandikire Tanzania olw'okumanya ennwana ya Mwami Museveni. Mwami Museveni yagamba nti Obote yakola ensobi okulumba Mengo n'emmundu nti Obote yali asobola okulumba Mengo n'amagezi n'agisaanyaawo kyali ategeeza Buganda nga talumbye na mundu akati omuntu Mwami Museveni Buganda wagituusizza ali mu kugikuba gisaanyaawo. Mwami Museveni we yajjira wano nga Buganda ku buli kintu kyonna yeri ku ntikko buli kimu nga bw'ogenda mu bulimi bw'onoonya abalimi abasinga bali wano bw'ogenda mu bulunzi nga ffe tukulembera nga bw'ogenda mu bakulembeze nga Buganda ebeera n'omukulembeze nga bw'ayogera n'ebitundu ebirala bityo okwogera olwaliwo ffe kati ffe tulina abakulembeze nga n'ebigenda maaso tebabimanyi ng'omubuuza ebyabadde mu parliament nga naye byeyayisizza tabimanyi ne twabeeranga n'abasajja wano bajjera disendawo nga Buganda buli kimu yeekulembera nga bw'onoonya yingini omulungi olwaliwo Mwami Museveni Buganda n'agikuba n'agituusa lwaki nti kubanga ye yabala nti abantu ba wano bawo obubakyamuukiriza obwamangu obajjeko ebyaddala ebirwangaala ebirwawo kati n'osanga omusajja ng'alina ettaka lye n'alirekayo mu kyalo mutabani we n'alirekayo mu kyalo musajja n'akaddiwa atakyasobola kulirima n'afa mutabani we yalirekayo ali mu kibuga avuga bodaboda akati mutabani we kyakola bw'afunamu ekizibu bodaboda ye bagikutte biki ng'agenda ng'asalako ng'ajja atunda kati nga mwemalawo kati abantu bagenza okuzuukuka nti kino kikola nga tekikyakola nga tekikyakola kati awo Buganda Mwami Museveni agikubye eka ne mu kibira nti agikubye mu bukulembeze era mu kaso omutta obukulembeze oba omumazi bwe tunulira abakulembeze bawano bw'akwata omuzindalo nga muli ku mukolo bayise kansala ayogereko eri abantu bw'aba wa Nuupu abagamba kimu pulezidenti gyali emagere abatumidde ng'abantu bakuba enduulu ng'abantu bajaganya ng'atuula bw'aba wa NRM agamba muzeeyi gyali mpaka lasiti nga ba NRM nga bakuba enduulu nga bajaganya kakati tunulira abakulembeze b'ebitundu ebirala bw'akwata omuzindalo waba mu kitundu ky'abalunzi ogekola ng'ayogera ku puroguramu eziyamba abantu ffe wano abaffe boogera bitukyamuukiriza nga tukuba engalo ng'adda wali ng'agamba mbamaze nga mweyongerayo akati okutuusa nga tuzzeeyo gye twabulira ne tutandika okulonda abakulembeze abalina ensa naye Mwami Museveni atufuga nga bw'atoga nadega nti Mwami Museveni oba omwagala omutandikira Tanzania Mwami Museveni wabeera Tanzania yakimanya nti bwe tukulembeza Obote tetujja kuwangula kuba Abaganda tebajja kutwaniriza tebamwagala ne bagamba tuleesaani basalawo ne baleeta Lule kati bamala okuleeta Lule Abaganda ne baaniriza Lule ye waffe bwe bamala okutuuka eno Lule bamalako ennaku 6 ne bamuzza ebbali ne bamanya nti bw'ojjako Lule Abaganda bayinza okukyamuukirira n'oggira nagala tutaddewo ani nateekawo binaayiisa naye ne bamanya nti naye bwe twagalya bwe tujja okukola ki mpaka Obote lwe yakomawo nga bazze beeyubula bwe bati akati Mwami Museveni ali eyampuliriza ali mu lukwe luleeta mutabani we ku buyinza naye bannayuganda tebannakiraba naye yatuula n'akimanya nti singa aleeta mutabani we bbu nga wakyaliwo abannabyabufuzi nga Baseggona nga bannabyabufuzi nga Bampuuga bannabyabufuzi nga Bakasibante nga bayimiridde
bajja kutawaanya mutabani we. Kati kiyakola n'amanya naye bwengula abantu kuba Museveni yagula Ssebaggala nga w'amaanyi ne Ssebaggala yagenda yekka n'amanya nti bw'ogula abantu b'oguze tofunamu n'anoonya abakimyeyo ati manyi Mwai Museveni oyo bwe bamugamba nti koni ali Galamba oba ADF eri Congo asala gonna ne bwe kibakwata sente za muyiwa musolo azimale mu ggwanika alumbe koni e Congo koni amukubire Congo tamwinda kutoka ttaka lya Uganda. Mwai Museveni n'amanya nti bannayuganda ddala mu Buganda be basinga akalaaca n'agamba ntaddewo nti ekibiina naye nga kiringa kigu ekibiina ekyo beegattiremu naye ng'abaana bange be bakitambuza. N'amanya nti bw'oleeta Benjamin Katana n'omuteekawo nga ye muwanika omugagga yenna era wano abagagga bwe balina obuzibu omugagga yenna bw'okwata ssente n'ozitwala mu Nuupu buba tebunnakya nga Mwami Museveni ategedde nti Ssekanja kwe yaleese biliyoni mu Nuupu enkeera okeera kulaba ba misolo ku mulyango gwo babagamba kino tetwakubala bulungi nga bakubinika omusolo kuyitawo ennaku nga bizinensi yo bagikoze eki bagigaddewo. Akati Mwai Museveni bw'amala okukimanya ekyo n'amanya nti kati Katana abeera omuwanika n'amanya nti ani anaasayiningira ku bantu kubanga lisiti ngeza ababaka ba Parliament Lubongo yazasayiningako zigende mu katoko k'ebyokulonda teziba zize mweka bwe mujja ne musaba nga kati bano we basabye nga lisiti zigenda mu State House nabagamba ono Ssekanja ko wa lugezigeza ajja kututawaanya naye oyo Kabuuka tajja kututawaanya muwe Kabuuka muba muli awo ekiro nga mulaba message Kabuuka wangudde Ssekanja nga mubuuza ku ground Ssekanja kasinga Kabuuka buli kimu naye nga abakulu mu state bebasazeewo kati kyekyo gwe mulimu gwa Lubongo yagwalinaawo. Akati Nuupu togirowooza kuteekawo structure era bajja kubeera mujangu nkwekule simanya baatuganye biki bano baawawabira constitution naye nga state yekivuga kubanga singa oleka Nuupu n'etambula n'eteekawo structure bano be nakugambye ab'obutale aba boda abaagala okuggyako Museveni bajja kulonda mu structure abantu be balaba abayimiridde mu layini ejjako Museveni okukakana batabani babamukolera omulimu bajja kuba tebakyaliwo. Kyova olaba kati olwali Lubongo yakiyakoze kidde baayagala n'amanya nti oyo Ssekanjako bwe tujja ajja kugendera ebyaffe kuyi tajja bigondera ajje mutabamiruka bakole ekibaga kati olaba Nyanzi yagenze okutuuka nga bamaze omugoba Nyanzi n'okwesimbawo teyabibaddemu yabiganye kubanga bamugobye eggulo limu ne bamugamba gwe salawo kimu eiza olekulire ogende mu mirembe oba tukube akalulu. Kati kiki kye baagala olwaliro bw'otunuulira Mwami Ssekanjako okuleka nga abantu bawana ddala mu Central nga tuzzeeyo ku nkola eri ey'obukolwa nti bwe muyiga n'omunaatafunako mugabo gwe Mwami Museveni mulekawo ekyo nakigamba ababaka ba Parliament ne mbagamba nti njagala mumbuli abantu nga bakasiba nti basajja lya beene Nuupu esinzidde ku kyobba mu matiketi naye essaawa zino bakubye bano enkya bajja kukuba mu abasanyuse ne baddako ttiimu ya Mpuuga. Akati Nyanzi n'alowooza nti bakuba Mpuuga Nyanzi Mpuuga ye bambi ng'alowooza nti bakuba Mpuuga bwe baamala okukuba Mpuuga ne bamanya nti avuddewo Lubongo n'agamba kunga bagisazizzaamu simanyi oba webigoberera n'akyusa ekigambo n'akizza mu Luzungu nga kyekimu naye n'abalaga nti kunga bakisazizzaamu balonze obukulembeze obulala kubanga baakimanya nti Nyanzi kyali mu kuzimba asembeza abalwanyi nga ekigenderwa kyabwe kyakuggyako Mwai Museveni so ate bano baagala kuzimba binnawolovu nga biri awo sikyakuggyako Mwai Museveni nga kontrol yaabwe bali mu Lubongo ya mu bufunze NUP omulimu gwayo omukulu kukumbirako Mwai Museveni NUP omulimu gwayo omukulu gwa kuteekateeka Muhoozi kujja kubeera pulezidenti wa Uganda naye Muhoozi alina okujja nga buli munnabyabufuzi alina embavu bamukubye bamusaanyizzaawo bajja kuteekako kyonna kye baagala nga bayambwako state nga bayambwako amawulire
nga bayambwako bafutu soja batamanyi bigenda maaso bakukube bakuteeke wansi naye Mwai Museveni okujja kababeera abo ba Muwanga Kivumbi tebeeyibaala Nyanzike yawedde kati bebaddako oba kati oba ku kisanja kiddako bajja kubakuba kuba tebalina kubeera mu kkubo lya muwozi oba baagala oba tebakola NUP emteekateeka zaayo za kuleeta muwozi project agenda okujja okufuga eggwanga lino nga tewakyaliwo muntu asobola kulowooza naddala wano mu Central ekigendwa kyabwe kya wano mu Central basinga okutya kwa wamanyi we wazimbibwa buli kimu wateekwateekebwa buli kimu akati gwe Munnayuganda ali ye omulonzi ali kubya ddala ye omulonzi ali kubya ddala yoli alina pasita nga pasita agambye abantu nti gana amazzi ga mukisa naye ye nga abaana be tebasobola kujja ne bagasimba naye nga bana abagoberezi bali ku mazzi balwana n'okulwana nze nakusoose ku layini bagatwale naye ye nga akimanyi nti tegayina mukisa naye omulonzi omuwagizi wa NUP ali kubya ddala byakujjako Mwai Museveni omuwagizi but abakulembeze bo bamanyi kye baliko naddala abali ku ntiko gwe weebuuze oyagala kujjako Mwai Museveni olwaleero otugamba nti ababaka b'ekibaddusaamu mu Parliament kubanga tolina namba nnene ofiirwa kisinga Kataabu abeera MP wano ne Lubongo yanagera ekasaali nakugirayo ekifo naye olwokuba obeera oyongerako kubanga otugambye nti bano aba NRM balina ekibira ky'emikono naye kakati ate gwe na wano woolina abawagizi bo ojjawo bali mu ezo oteekawo Wayiso ate nga Wayiso asobola okugenda nakugirayo ekifo eri ebusoga kakati Bannayuganda lwe tunaazuukuka ne tutegeera omuzannyo gwa Mwami Museveni Bannayuganda bajja kwejjirako Mwai Museveni because nalabene Segona agamba nti twatese ebisanja bibiri kati nze njja okuddako nga nva Busiro naye bafutu soja ne bamuyisaamu eggaali nga balaga nti ono takyuka tavaawo alina kubeera president kati kyolina okumanya bano bazimbawo ekintu okulabisa Mwami Museveni nga yisi kyekizibu kyovula Wayiso asobola okujja nagamba nti mpuga yasiba bagundi akubuze akujjeko ogambe naye ndowooza Museveni si ye mubi akati bano bategala okuzimba ekintu nti Museveni ye yateekawo ekintu kyetavuganyizibwa naye bano bazimbyewo n'ekipya nti ate waliyo n'omulala atavuganyizibwa naye ye ne bw'omwogerako nti oyagala muvuganya bafutu soja n'emiggo bagikuyisaamu kakati Honorable Segona yakugambye sijja kuvuganya mukulu kati naye ebisanja bye biggwako nzaddayo ovuma waaki ssemateeka mwe mwamukola nga wa bisanja bimeka kakati kitegeeza ogenda kumumenya ogenda kumukyusa embeera y'ebyobufuzi eyiwo nze ŋŋamba abantu muleme obwesigibwa mu kubuteeka mu bannabyabufuzi kyekizibu kye tulina e Uganda akati olwaliwo omuntu bonna batunuulidde kalulu 226 naffe abalonzi ketutunuulidde naye Mwami Ssekanjako biki ebyatugaana lulyo tulangirira olwaliro nga tubikozeko nga bikyusa akati omuntu bakuguumanyirizaawo kalulu kubanga bwe kuba kuwamba bantu luli babawamba nakati beedi mutwe babawamba bwe kuba kunyiiga buli kimu bakikoze juzi amasasi wagalabye ekitebe kya NUP kiki kye batakoze kakati kiki kyogenda okukola ekyenjawulo mu kalulu bo bagamba tukagendamu era n'ovaayo n'ogamba n'okavumirira kati Honorable Mpuga yali aleeta buleesi nnongoosereza ne bamuyisaamu eggaali waliwo omubaka bamuyita lumu yagamba wabeewo ennongoosereza mu kifo kya leader opposition ate nno nga zitandika na kisanja kijja ne bagamba oli mu kulwanyisa NUP kitegeeza we yamala okukakasa yegenda okubeera ku opposition nti bo ne bakayanira ekifo kya leader opposition kubanga ayinza okuba yali aleeta ennongoosereza nga NRM yegenda okubeera ku opposition ate n'ogamba nti ate alumbye NUP kati kitegeeza gwe omulonzi ali eyo tandika okugoberera ebintu bino bye boogera olabe bigatta okayanira kifo kya leader opposition
kyokka ate ogamba otutwala ntebe mu ntebe. So kitegeeza statement ebbiri teziri mu tezigatta. Ate kana akalulu njagala kukubuulira kano kali bwe kuba twali tuliisa bijanjaalo mpiso ku luno ojja kuwulira kubanga kano Mwami Museveni ayogera ebigambo ne mutamugoberera ne mutamuteekako nnyo ne mutabiteekako naye ffe abamugoberera nga buli wajja ekigere tutunulawo ne tukubawo tooki. Mwami Museveni yakugambye akakiko k'ebyokulonda kabadde keekobaana ne bwaba opposition ne babba akalulu mu Kampala n'emirirwano n'agamba bwe tuleeta obuuma buno bateekamu ekinkumu bukolayo ku bantu 28 ne bagamba bukoze eki ne badda wali basobole okunziba akalulu n'alagira n'agamba ku luno tuteekwa kukozesa kuuma bwe kafa ku bitundu bwe kafa ku bantu bekakomyeko be bakomako akati agenda kukola bwati akimanyi mu Kampala n'emirwano temumuwagira ne bwalikola ki ajja kubawa obuuma wano nga bufu addire mu kyalo gye bamuwagira abawa obuuma nga bulamu ebifo ebirondebwamu kati nga mu kyalo eri ewaffe Nakaziba kati bagenze babyawula omuntu temutunwa wano muddeeko ne wammwe mu byalo mulabe ebifo ebirondebwamu bikyali nga bwe bibadde luli babadde Nakaziba ne Busaasa ebyalo nga 3 nga birondera awantu watya kati olwaliro babyawudde buli kyalo kirina bwe kirondera mu kyalo ojja kusanga ekyalo nga kiriko abalonzi 300 nga abalonzi abo 300 we bajjako 208 ne balondwa 205 baba kyenkana bakoze eki nga n'omuntu amanya n'okumanya nti mwami Bulenge tannajja mwami Sekanja ko tetunnamulaba tumukime wane waffe Masanafu ekyalo kyange kyokka kyenkulembera kirina abalonzi abakunukiriza mu mutwalo bali mukendamu kati kitegeeza ajja kuleetera obuuma babuseetinge nga bwe butuuka ku bantu 208 nga bufa kati bo beekunge nga abeera ne bamanyi bali batono ku kyalo bamanyi baliko nga 15 beemanyi oba 2 bagaye bagundi mukeere mulonde ku layini bugendo tuka mu bantu 205 bufe bagambe akuma kakoze eki osayinga balangiridde bakandidate ba NRM nga bawangudde naye aba opposition tebalina desk esobola kukola kunoonyereza bintu ebyo bekintu kibabeera kumu abanupu basanga bayambagana n'abampuuga n'abampuugo basanga bayambagana n'abaki n'abanupu nze ndi wa DA naye njagala kubagamba nti okutuusa nga tukoze ebintu bye tulina okukola Abannayuganda abali abatulaba muleme kwesiga ffe bannabyabufuzi naye mwe mwennyini mwe buli omu mweteekemu obwesigwa kubanga munnabyabufuzi kati omubaka wa Parliament asookerwako afuna obukadde 45 bw'aba yakalayira afuna emmotoka ya bukadde 2 kuno balina n'okufuna 3 juzi twabadde tugenda mu Parliament bewaddeyo ennyongereza akasiimo ka bukadde 10 buli mubaka basobole ogenda mu Christmas bulungi ne juzi waliwo zebeewa ezo zebeeganye naye nga bazitutte kakati omuntu nga omusaala afuna obukadde 45 tosobola kunga nti ajja kulowooza kuggwa ali mu katale ekasubi asooka kulowooza ku musaala gwe guze gutya ekifo kyange nkizzeemu ntya kyokka gwe gweyagala akole ki kitegeeza bw'anajja mu kamera nga ayogera birala bw'anadde ng'akola birala kati omuntu asooka yeebuuza eri eyatulaba omubaka wa Paalamenti yo kale nga tunagenda ku pulezidenti naye omubaka wa Paalamenti yo mbalaba ndaba wane waffe bakubisiza ebifaananyi bisusinga n'abajja omanyi ebifaananyi ku muntu aliyo ekikulaga nti talina kyakoze kwe kukubisa ebifaananyi ebingi kubanga alina kyakoze ate byakoze ebingi bye bimikola ki naye genda mu kitundu ababaka abaliyo oba abakulembeze abaliyo bakubisiza ebifaananyi okusinga n'abajja nsaba osibula abantu tujja kutandikirawo sabbiiti ejja abatulaba banaye njagala kubeebaza mmanyi nti bwe tuwogera waliwo betunyiiza mu bugenderevu ne mutali mu bugenderevu naye ate tulina wano omuze naddala mu Buganda nti omuntu nga tannategeera kintu ye talowooza nti kisobola okuba ekituufu ye kyakola anyiiga bunyiizi naye twagala bino bye twogedde Mwami Sekanjako abatuliza babifumiitirizeeko babirowoozeeko nga tonnaba kuyomba nga tonnanyiiga sooka olowooze Omuganda omutuufu afumiitiriza alowooza tasalawo nga tannategeera
naye wano osanga omuntu agamba tetwagala kumanya biki n'olwekyo banne tukolerera okumanya ne bayibuli ega nti akyawa okumanya akyawa n'okutegeera. Tuyenza nnyo mwami Kabuuga, tujja tandikira olowooza sabbiiti ejja tugenda kukoma wano olunaku olwaleero. Wonna wadde osinzira okubeera nga otulaba tukomye wano, tutandikira olunaku olulala akuma atakumira mpeera wangala nnyo Ssaabasajja Kabaka.